Katembo ono addiridde enteekateeka eyakoleddwa ekitongole kya East African Community okusisinkana bakkansala awamu ne bassentebe b'amagombolola awamu ne disitulikiti okuli eya Lyantonde, Sembabule awamu ne Rakai nga yabadde yakutangaaza abakulu aba ebifa ku East African Community. Meya wa Rakai Town Council Primandika yalabye abakungu bano babomba mu kugezaako okudduka olwo kwe kukuba enduulu eyalabudde bakkansala abalala olwo ne basalako bbaasi eno ne batuuka ne kussa erisikamu ekisumuluzo kya mmotoka eno okubalemesa okutambula. Bakkansala bano baayongedde okukuba ebituli eri ekitongole kino mwe balagidde nti kyandibanga bba abakozi mu minisitule ya East Africa tebalina mitima girumirirwa mukago guno wabula nga babadde bali ku kye bayise deal ey'okukkusa embuto zaabwe. Wabula nga Katembo ono tannabaawo mu nsisinkano eno abadde minisita wa East African Community Shem Bageine n'ababaka abategese olukiiko luno baateereddwa ku nninga olw'amawanga agamu agatalina nkolagana ya muggondo ne Uganda naddala nga Tanzania ne Sudan ey'amaserengeta ku ngeri bannansi ba Uganda gye bayisibwamu nga bali mu mawanga gano. Tulina abavubi abava Tanzania n'abavubi abava mu Uganda. Abavubi be Tanzania bajja ne basula eno ewaffe Kasensero bulungi nnyo ne Lukunyu kiri mu Uganda. Tetubakolako bulabe abaffe babatwala bulungi. Naye Abatanzania basanga abavubi baffe mu nnyanja ne babatematema ne babasuula mu mazzi. Kyanaku okugamba nti mu mwezi guno gwokka twakafiirwa abavubi abawera 8. Tanzania erabise nti amazzi egefuze akati abavubi bafa abavera kai oba abava wonna mu Uganda bwe bajja ne bayitirawo ogenda side eri tusanze nga bafuna ekizibu bakwatibwa muvuddemu ne mpulira kati wazeewo n'ebyokufa. Minisita Bageine abasabye okuleeta obujulizi obuwera nga bamatiza eri kye bagambye naddala ekitta bantu ku nnyanja kubanga nga government babadde tebafuna ku nsonga eyo ku mmeeza. Let them bring the evidence showing the people, Ugandans, who were killed, where and by who. It's not a question of saying Tanzanians are killing Ugandans. That's not enough. And I cannot possibly comment on that until we have the facts and figures. Then we can take up the matter as I said. Wabula yo mbaka w'essaza lya Kakuuto mu Parliament Christopher Kalemba atangaza Minisita Bageine ku nsonga z'Abannarakai abattibwa ku nnyanja Victoria mwategeereza nti singa tebasitukiramu bunnambiro enkola ya East Africa ekyayinza obutakola mu bantu naddala Bannayuganda. Sabya akulembeze bayalaba bazze okusinkana Parliament nimbagamba nti enkolagana yaffe weewaawo eyogerwako East African integration yetaaga okusalirwa ennyo amagezi. Lwaki tife wana emitukula bwe babba piki n'ente biyingire Tanzania agenda okunoonya nga bamubuuza onoonya nnyama onoonya nte bwasanga ente bagisaze bwe bagenda okufuba